Kisoro navaayo mu 93. No yingire city. Yingire city. Kampala. Bombo Road. Nembera awo nze nakolako ne ku Sabrina's pub. Nga ni mwana muto. Kokola wocho baba. Nali nkola ku pool table. Yatwala ku Sabrina's. Yali muganda wa Juliana Eddie. Ero jamubuuza. Nasooka kubeera Dubai. Wasoka ku kye Dubai? Dubai. Omanyi ba broker. Sokoto. Nabera ke Dubai. Wali okola yoki. Nalinga broker. Kiganye tekinagana okutemu. Kyagaana kubanga ebisere byebagabanga visa myezi ebiri gumu. Kati waliwo ke bayitanga kaliwali. Kaliwali. Kati nganti okunkwata tebanzijeko amaaso. Bitambula bitya ebbanga lyobadde okuba otambudde Djibouti, Afghanistan, Iraq, Dubai obigattagatta wano wagatta. Wano ye final. Ye final. Final? Final destination. Okuva wano mbanzira Kisoro. Kati nzirewo. Aleka. Njogera amazima. Njogera amazima. Njogere mu Lufumbira. Yogera mu Lufumbira. Kuva hano muri America ngo nsubire Uganda. Oya, tahandi. Aha, niho. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusiza wonna wosinzira okubeera nga otulaba live and direct ya USA. Tuli Boston, Massachusetts. Tuli Massachusetts. Yes. Wane Waltham. Okitegeera muganda wange eno state bagita the spirit of America. Wano tuli mu spirit ya America. Okiza n'ozala wanoleeta n'oyogera by'oyogera. Eno ye spirit ya America. Wano tuli wano mu Massachusetts. Yes. Okitegeera? Tuli part by sozo yagamba ndi munange oboine byakabi by'omunjungo bikoye bimuwe ne baganda baffe aba mobile shop yegiche kimu bo bagamba wanonya gadget ngeri ku mutindo nga ya tabu muganda wange ngeva mu nsinga zino USA muganda wange webali tolo wali Pride Foundation ekugamba kye kimu genda mu summit wali Canada egenda kubeera yonge kitu kyamaanyi nnyo olina bakunyigiriza bakolako ebintu ebitali bituufu onyigirizibwa mu mbeera emu oba endala genda obeereyo mu lukuŋŋaana luno obeere ng'otegeera muganda wange mu summit eno ebintu bigenda beera malidadi sana nnyo Babi Kyagulanyi agenda beerayo Misa kyagenda beerayo awe Canada nga 3 muganda wange ekintu ogenda kuba ng'okitegeera ng'okijjamu enjawulo ono gwendi naye muganda wange bamuyita Richard Neo. Richard Neo all the way from Kisoro. Kisoro. Tujikuba from Kisoro to Massachusetts. Boston. Mailo ziliwo gwe. Mailo nyingi. Soko babulire mailo ziliwo. Azo mailo nyingi nnyo. Mailo nyingi. Milioni ya. Yo. Blood. Wajise. Chechiriwo. Toli kyamaanyi. Ba ujonkulaba bulabe ku kitimba. Mbayo. Made in Kisoro. Nayo yagala. Ndi musajja mufumbira. Soka weyanjule. Yes. Ngato ina vibe. Bangambe abantu be Massachusetts muina vibe. Atubana vibe nawo ate kati weekend ine tuse. Malamu abatula abana batuliza mbalamusiza mwe bale kuwagira gospel live. Yaman. Abalaba embozi mukati. Tubagala nnyo ate abantu beena basinga leka diaspora bonna bakulaba. Bandaba. Nze mbeerawo kasakagira bwe kati. Nze natekako nakala kadde. Ono ye chairman w'abafumbira mbadde ndabidde bagamba ye chairman w'abafumbira. Ensonga z'abafumbira wano mu United States agenda tubulira oba akoma Boston wokka oba akwasaganya akikuba paka Canada. Okitegeera so wali muganda wange muwagizi waffe nnyo ku gospel live abeera wano mu Boston. Yes. So muganda wange majisewo ojjoti eno mailo nga nnyingi gulinga oba mitwalo ng'ebiri. Mailo zo nyingi. Nina mitwalo ng'ebiri n'ekitundu. Zo nyingi. Asi mitwalo milioni. Omanyi njagadde tuleme kukola omuntu ayizoga afaluko ali eyo akola baganda bokka biki kati. Soka weyanjule mu lulimi lwo abantu baleme kugamba nti twazze eno
kukola batali kukola bichi okitegeera inshuti okay kati ino platform yaffe inshuti n'abavandimwe amazina ganje abanyitaniyo Richard ewacu ni Kisoro ndo mufumbira mba mu sub county yo bita Mulamba ariko Mulamba bayice mu sub county yo bitaga Nyarusiza njewe mba muri Boston Massachusetts kandi inshuti abafumbira benshi bo ndashaka ndabifuriza ngo mugume mu watchinga gospel live baguma baduha byinshi uyu mugabo ni inshuti yanje baduha nibiba bivuye Uganda bakatukabimenya bimeze bite n'ibiki byose okay yeah ochalujukira ndumujukira yeso ojotya najje no 219 wava Kampala straight nava Kampala straight nenga mbadde mutambuze otya natandika okutambula 2 ngo utambulula gawa nasoka kubera Dubai wasoka ku Dubai Dubai omanyi ba broker sokoto nabera ke Dubai wali okola yoki nalinga broker broker nga bakola ki broker be bano nti oyagala bintu nadabela mu dealer oyina omugagga oyina omugagga we Kampala abana bazze gomanya ebintu bye betaga webiri no batwalawo ne bagula olumala ogula ne bagenda bakusasula nofuna kyofunyeyo wali bloke Dubai nali bloke wave Kampala straight ngogenda kola bwa broker oba wakyusizeeyo ebisere bye bino byaliwo ebisere bye tewali bino tebabya security tebabyaki abakolanga Dubai bayinanga zi professional babasawo ba engineers nene birala kati ebisere ebyo eje bino byaliwo ani akutwala okubo mukwano gwange bamwitanga Mansuru kinene actually yambula ko simaji yaraga nenga namumanya mu mwaka gwa namumanya mu mwaka gwa 12 namanya mwaka gwa 12 akugamba tugende Dubai tukikube kwana mumanya nze mbadde nyo ku street awo Bombo Road ne Kampala Road wali Kampala Road Ekisoro navaayo mu 93 no yingire city Kampala Bombo Road nembera awo nze nakola ko ne ku Sabrina's pub nenga ni mwana muto kokola hoche nali kola ku pool table in 1997 boy okikubye so okuba ku Sabrina neva ku Sabrina bayimbi kyababeera waawo bona bola wa bob ate general muto Bobby muto bisera binabererangawo bani abaliwo wale wa Bobby Wine Baby Cool Juliana kati ngabakuba ku Sabrina yantwala ku Sabrina yali muganda wa Juliana Eddie ero jamubuuza Eddie yanjigiriza nsigo abantu batoba Eddie yanjigiriza ku Facebook nga awanika ebintu bye nogira Eddie yanjigiriza ne Kampala bulungi muganda wa Juliana akugamba jangola beki so nembelaawo 97-98 kati 98 naina mukulu wange yali abera Australia wakomawo nanzijawo nga nkoledde edduuka na muwongo nova ku Sabrina yes oyingira Dubai that was 90s tuli mu 90s tuli mu 90s since 90s okikuba kati nzijukirawo namongo kumpi ne twaliwo club bagitanga church hall ewamuwaire namongo tindabakulanga mwe tubeera ngenda Capital Pub nenga ndikana katumyaka nga 19 yeah so 12 nzijja balaba basajja benalina laba nga nkyali mu Sabrina's pub benali nfunye ne banfunye nefuna omulimu okola mu video library awo ku Bombo Road waliwo Kampala Road wetani waliwo ekizimbe kyebata Batia Towers kitunudde mu KPC ne Park Royal kati Park Royal bagikyusa ne waliwo Batia Towers yako elimunga kuona egenda ku Chagwe Road ne tunone mu Hotel Cotorio kati nenkola mu video library bisele byo nga tulina zitwaitaga VHS bisele byo waliwo video library z'amaanyi zalinga 3 ziyukira ko Breeze yabita Tule Kampala Road waliwo nendale ya Mirambi era ne mukama wange oyo yala kulagana emirambi awo mirambi ono yalina mirambi aina kazimbe ke batwala wano ku Mirambi abantu abaliwo bo bakiraba kintu kyo so kati awo mbera wawo nga tukwate embaga nenjiga kamera kati nayigira kweno kamera zinenene nasoka kwata kitaala oba ku pool ngenze mu kitaala ogenda okwata kitaala nkute kitaala tokute emikolo nenjiga kwata kamera then bili kati 12 gumu kati 2
awo nenfuna nina omwindi gunalima twagulanga video tapes empty tapes so oyo omwindi yeeyita kakooza naye nga bamuyitanga Jagadishtaka yazimba buli obuyumba bw'ekyanja bwe bayita Kensington Heights. Ate batugamba bwa Ferdinand we Manchester. Ferdinand bamuleeta nga bwe basobola okukola ekintu ku kyo marketing. Batugamba bwe waliwo omunene omulala mu gavumenti awo. Baleka ibyo byajja luvannyuma naye kubitandika bulungi kubitandika. Yaliyo oyo Jagadishtaka. Jagadishtaka. Era mukodomi woono wananyini Pick Fair. Yeah, actually bewasa. Omu yawasa sister we ndugu sister. Manyi bo bewasa. So mbera awo mpaka 23 kati 23 mukaaga nengena mu company ndala bagitanga ne bagita computer point. Computer point. Ne ninyingira ko kati ko computer point yali wansi ku kafu yasokera Kampala Casino ku United Assurance bananyi niyo bali bananyi United Assurance so je bakyusa ne bagifula UAP ne tuva ntugenda ku Kafu Road awali hotel bagita ne lyawo ku Kafu Road esookawo njalabidde ne lyawo ku roundabout ke bakyusaawo njajijukira nenkola computer point 23 24 25 26 27 naye ebiseera ebyo kati abantu abasooka okuzimba computers ng'oggyeko zino kugula computer empya Dell, HP, biti zino zasookera za nti ogenda kugula casing ogizimbe fe twasooka obikole Kampala. Oyingira di Dubai. Kati awe namanyira Mansuru. Yali atunda ngoye mu Wuuno ng'azireetera yo company yala mwalimu abawala n'abasajja bagula zino engoye ye yali bana bagenda mu Wuuno afuna zi design za kabi. Mansuru akuyingiza Dubai. Anyingiza Dubai. Okola ki? Kubera broker. Broker wa mataka wa motoka wa biki? Tuya kati wabakazi. Wandi badde nga kayungirizi wa bintu. Omugaga Faruk obeere Kampala nogamba manyi nina schedule yange tejja kunzikiriza ogende Dubai naye kankubire bano bakole ki bankuli bwe owoleza sente bagula ebintu nga babiweleza so wablocking nga buli kimu byali bintu ane binaye simanyi nabimanya so byali bintu so wali bloka mu bintu ebitambula oyagala gula ki oyagala kola ki n'enjiriba be Dubai kiganye tekinagaana okutemu kyagaana kubanga ebiseera byebagabanga visa myezi ebiri gumu kati waliwo ke bayitanga kaliwali kati nga nti okunkwata tebanzijeko amaaso yuko bakwatanga nga bakujeko amaaso kiba kiwedde kati nenzi nga nzire ode Kampala oda Kampala nofuna ka visa n'okomawo so kataawo nga Dubai okuba emyezi 2 n'odde Uganda kataawo waliwo ente eby'Iraq byali bitandise awulidde so bintu binyumya oddemu amaanyi olabe bantu kweyagala oba kukola oddemu amaanyi okole wulira gye nvudde w'abasajja okutuuka US ayingira atya odde Kampala bakusomera ddiru egenda wa actually nalimbi manyi nti waliwo abagenda Iraq eri hotel bagita Fairway Hotel kati waliwo company yabatanga Dureshaka yali ku Chadodo Road kati nze biseera ebyo nabeeranga Komamboga nze mbeera Komamboga nagendayo 2 nga gye nzimbye amaka gange kati omusajja atwala abantu Iraq abatwala kola ki byali bino ebyokubeera batonga security specialist wabeeranga specialist kukuuma tetwakuba sibiya biwulira naye ng'ebiseera ebyo ndi bulungi jjukira nkyali bulungi ninamu myaka gye nalina abantu bajja lowooza nti tulimu myaka gisongawo nga ngamba asijage naye banaviire Dubai 27 nga ndaba bintu bitambula bulungi ene ngamba lwaki sikikole kati mukwano gwange omu gwe bayita Diego gwe twabeeranga ffenna tuli muwandege ya Kampala Road biki agenda akomawo akomawo ng'akutemu ngenda kulaba ndaba ennyumba ng'eri awo ngamba olede nze n'ennyumba yene lwaki sigenda nange kati awo 27 yali eri mwezi gwange gwali gwa 8 naye nga beetegekera kyogamu tugenda bagamba ate kati bakyatwala kubanga Queen agenda kujja so mulindemu so January nga nkiyingira
n'oyingira Iraq tugenda n'ekingira tuba tukolamu ka training awo ekanyanya ewaffe ekanyanya awo kasawe ka express Uganda wa olwamala ogwokuna nenyingira Iraq ogenze kukola kyekituufu twagenda nga tugenze kukuuma mirembe tetwagenda kulwana era abantu abaliyo bonna teri muna Uganda yagenda nga bagenze kuuma ffe twali ba security specialist nga tukuuma mubeera kuba balina amadwaliro balinanga ze bayitanga PX kibanga ki supermarket eba military supermarket mwe bajja ne abajaasi n'abakozi ba government of America mwe bagula ebintu kati bayinza okugamba gwe bakusitationizawo nga mubeerawo babiri kubanga ebiseera ebyo nga kuyingiramu omwe n'okuba ne card ekulaga toba okkirizibwa kuyingira wadde n'omumerika omujaasi naye alina okulaga Iraq okafunamu tokafuna ebiseera ebyo sente dola njukira yali ku 25 ate tenatuuka mu 25 no kubanga twagendera ku dola zaali 7 sente zaali ntono naye nga sente ebiseera ebyo zaalina value wazifuna sente nazifuna ova Iraq ogizaawa ogitunuzaawa ate bwe nva Iraq twegombanga nnyo zi companies baziyita military contractors ezikolera military walingo zibayita KBR fro n'embirala abasiga bo babimanyi kati nfunamu emikwano twegombanga zikola kubanga obeera civilian obeera contractor bw'oba okola dola nga 10 bale bagenda kuwa 13 obalaba kati tufuna company bwenkomawo Uganda nfuna company endala ne company ate tuyita mu company y'abatake eyatutwala Afghanistan yingira Afghanistan 2011 mwezi gwa mukaaga nga 21 nali ntuuse Afghanistan ogikuba ogiza Afghanistan ogijje Iraq ogiza Afghanistan naye nga tetukyali mu bya security tulikola emirimu egya bulijjo tuli mu mirimu gya bulijjo ng'aba contractors tuli ba contractors kati nali nkola mu ddwaliro nga nvuga ambulance Afghanistan naye muganda wange otobye so nembeera ya 2011 2012 2013 nogwako nga January 2014 nenzira Uganda nodde ogijja Afghanistan nenzira Uganda ogiyingizawa Afghanistan waliyo ku masasi byanyoka balwananga nnyo ate nze buuza nze yakolanga mu ddwaliro twabalabanga naye nga tebakukkiriza biki ogijja Afghanistan ogitunuzaawa ate nfuna kampani gyali naaplayinga mudda ng'empandiikira engamba tukuwadde omulimu Ejibuti kola kyate Ejibuti twali mu construction company kati nze nali kati eri gye nakolanga Afghanistan nali nasoma safety kati nga tugenda okuzimba hanga twazimbanga hanga ya helicopter kiba kiwanvu nnyo so nga tuzimba hanga Ejibuti America ye base ya America gyalina ku lukalu lwa Africa enene ngenda yali nagenda mu mwezi gwa 10 2015 ka contract kale katono mwezi gwa 3 ne kagwawo kanenziramu nsanga gayo wange ngolinga kyakola tukola mu bino tukola business ya waliwo obuuma bw'aba China obwokuzala zanya coins biki nga bwe tulina turegistinga company tutwale kayunga emasindi ne tugula ne club emasindi jabayitanga Migos nemberamu kaza 2016 2017 tukola business yange noyo oje then 2018 company generally nkolera Afghanistan nempita ogenda ne bampita ngende Dubai ku head office wali okola bulungi kirabika nenzire Dubai nenkola kuva January paka gwa 10 kadi nenfuje vacation nenkomawo najja wano 2019 mwezi gwa 3 nojja okweya ngabo manyi ebisigadde sagala bigenda n'otuuka n'ochapa so muganda wange bitambula bitya si bibi kola kwane wano mpulira kati ngaba bana abaluddewo abalina n'abaana omwana waweze emyaka 17 abasobola kukola n'agenda naye n'afuna ku sente n'asasola ku biru si bino ebyaffe by'e Uganda nti omwana waweze emyaka 18 nga kyasula wao bitambula bitya ebbanga lyobadde okuba otambudde Djibouti Afghanistan Iraq Dubai obigattagatta wano wagatta wano ye final final destination okuva wano mbanzira Kisoro
kati nzirewo aleka njogera amazima njogera amazima njogera amazima okigaana wano okugira ngo ngaye nzire Kisoro mulimu obumonde naye eno ye answer wasatolinga anti omusajja gwe wali naye avaganisa ajja kukubira kugambe owaye kikutiira akaja nedda kugambye okuva wano nga okugira nga njagadde nti ate bansange mu kyalo kwawe mbaawe nga kanzire Kampala bwe nkubira esimu nti waaye tompanga okuva wano mpozi ngodda Kisoro nga nzira Kisoro toyina wodda wala sirina yogera amazima njogere mu Lufumbira kuva hano muri America ngo nsubire Uganda oya tahandi aha niho Asajja akubye ekirali kireke ebintu bya ddala oli abakulimba kati abakulimba Farouk okujja nga akulimba kubanga gwe okusinziira ku ngatta gy'ongattidde byonna obigezesezza nina mbigezesezza so kati mba nkulimbi so wano oli okay ndi okay mugana wange nkulaba opromotinga Kisoro thank you so much webale kwagala wakaawo abantu bali muno ewabwe tebaagalayo omuntu omuyita mu Namasaka ayagala nkuba omulanga guno omusanga omufumbira yenna omugambe munoonya gwe chairman nze chairman nze ambassador ate bwa ambassador nabufunira Iraq sibufunye kati nafuna Iraq watu wali Iraq maye Iraq zali bases nyingi kati yaffe we twali abana yalinga abagala ogenda mu vacation n'abazze batukire watwali nali mu base bagitanga JBB joint base barad kati nga abantu bangi bajja yuko ebiseera ebyo omufumbira yita omunyarwanda teyita muhima ebiseera ebyo nga kininga kati nga bajja why twasanze wano omufumbira Muganda wo gwe bitu kati nefuna mu ambassador so oli gwe chairman w'abafumbira omufumbira yawukana n'omuvandimwe n'omunyankole n'omuhima n'omuki tewali gwanga lya bavandimwe ekigambo kyalu abo kitegeeza abooluganda nedda kyobola mbadde mbuuza nga ntandika okulamusa abantu ngambye encuti n'abavandimwe encuti gy'emikwano abavandimwe booluganda abavandimwe tebaliyo just luba Luganda kigambo kya Luganda like nti abooluganda kati ogwo okulira baani balabanya abalala nyinza okwogera kubafumbira n'abakiga maybe abo kubanga before Kisoro yali mu Kigezi sub-region era okunzijukira nga nkyali mu primary nga tukola Kisoro nga tujiwa eri sub-district Kabale nga district kati ffe tuli eri Mukoona awali Mwante Muhavula Muhavula yeshalinga Rwanda Tanzania Rwanda ne Congo ne Congo era yali county emu nga bayita Bufumbira county kikwawo twali tukyali bato nga yo county nga ina amagombola gali mukaaga gokka ne kati county yalina amagombola mukaaga ne kati bagenda bagasalaasalamu kati eyo gyenva gye tuva so baawukanira wa olulimi lwe mwawula oba kkala olulimi fe twogera Lufumbira n'abe Kabale abe Kabale boogera Lukiga fe twogera Lufumbira wabyo Lufumbira lufaanaganamu n'olweri Olunyarwanda era bwe mba njogera abiwulira bulungi wabula kiringa accent nga bowulira omuzungu Omumerika bw'abayogera n'Omungereza so Kampala oba subscribing ewa Gashumba oba otobeera mu Kyagashumba siriyo nze ndi muna Uganda nze ndi Mufumbira nze ndi Mufumbira mwakolawo ekibiina okulira biki gwe chairman nga twatandika last year ake tugenda kweza mu mwaka mwezi gwa 8 twakitandika nasanga wana abantu abafumbira abaluddewo naye nga omulamu gwakitutandisa nti senga wabaawo obuzibu kati nganze kujja wano omuntu kutuuka wano sina mufumbira n'omugwe nali manyi wabula mukwano gwange omu ate Muganda yandisivinga wano Alayidde kati ngenda nga bamanyi wano ba wakatuuka biki nenfuna abafumbira baaliwo naye nga buli omu ali eri basinkana lusi ku kyaki basinkanye mulumbe ene ngamba lwaki tufuja ne tuwanga tutandikwa nga ne tufuna okaget together ne tutuula twatandika ne get together ne tutandika ne tuula ne tuyitono kati nze ngeje mbanyamba do akakofira kanto Kisoro naje nali nganga
sebo over Kisoro nange ndiva Kisoro naye sina balabe manyi ne mugamba totumye West Kid totumye West Kid so netutandika mpola katulina omulama ne tukola nti tukola tufuna ba members netusasola buli ofuka member tusasola membership fee tulina sente tusasola buli mwezi nti omulama gwaffe senga after 1 year nga tetufunyemu buzibu tukwata ne tuzaate ku kyalo twagala soke ne nganti bagamba mu Lufumbira bagamba ija kulisha ehera ku rugo charity begins at home tusooke eri kwakati nga omanyi nti ebyenjigiriza ebyamadwalo bimanyi ate waffe omanyiyo so twagala tulabe nti maybe buli mwaka tuyinza okukwata eddwaliro bweliti ne tuyamba ku bakazi bano abazaala tukitandika guno omwaka kubanga tugenda kweza mwaka bamemba inawo 16 mu Boston oba ogenda obafuna mu masaza gonna kati actually kino twali tukitandise nti abafumbira bo mu Boston naye twakikyusiza abafumbira bo mu USA yakati waliwo kati nga omukyala gobeta Joan Bavuga ye vice president wa UNA oyo naye member waffe abeera Michigan tulina yabo mulala abeera Ohio tunda bangi kati bagenda ndina n'abala we California twagala tulabe nti kintu kigaziwa kubanga tomanya wabawo obuzibu singa omuntu alwala waba singa kikimuye bayamba okukutegeera ne mubeera ne munno mukabi bwe twagala ne mumutaasa kyetwagala okukola ekiba kirungi nnyo so muganda wange bubaka ki bw'oweereza abo abali Dubai abali mu struggle eyo yonna gy'oyisa bali Afghanistan bali Iraq oba bubaka ki obubaka bwe mbawa kulemerako butapowa kuba bw'oba n'ekirooto Mukama nga waali ojja kituukiriza so kati banno bakufuna batya agenda olaba video eno mufumbira naye ali oba eri New Jersey omulala New York babafuna batya mwina office tetufuna office ne bili muteekateeka bili muteekateeka naye ayagala okunfuna asobola kunsa ku Instagram oba Facebook kozesa niyo kopu mufumbira omufumbira yes oli singo nze ne musajja mufumbo nina n'abaana last born wange wa myaka 14 kaŋŋamba Faruku webale kuweereza omukulu oyo mumbuulize mufumbo ndi ready last born wange wa myaka 14 kikyotekeeza zongerako omutuuka mu America temwagala tuleeta nedda kati omutawula wange ojjudde nzijjudde oli ali agamba kyonna ye waali era ntumira ntaasa niyo kopu ntaasa nja kufumba ntumire ne fiance wange ali Netherlands kukyejjirako ddala lumu mwagala nnyo so oli married ndi married yes so baganda bange webale nnyo muganda wange niyoko omuntu wakulaba ku Facebook ng'oli life yo ajja lowooza tokola natandika okukola nga nkyali mwana muto mpatikanye nga bwe nkugambye abasajja bakola wano US tebabalimba so kankuleke muganda wange kale neyanza nkiza kutumirako tumidde kuba neighbor wange Komamboga Central Zone nze abasenge Komamboga nga tolewa ku kyalo ndi kwomu kwabo 2 Komamboga bomu we yakubaawo ewadigida fe twatandika waawo era nakwawola unakuwa ngoli nenuwa oyo nuwo chairman waffe so then nentumira ku vice wange bamuyita Rosette bakunzi wali wano ne bamembers bonna ababafumbira community then mikwano gyange jonna bagala nnyo nabe Uganda bonna mbagala nnyo alright mwebale ddala abaganda banga bafumbira mbagala nnyo abanyankola abakiga turabakunda cyane turabakunda cyane ndabirako ku Duncan kutumidde emiti ya nose muganga ngenda mutwala ekisolo
kale mutwale mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo bannange ababeera muno mu America mwebale nnyo muli bize mukola America manawe mukola America bachapa America teri bw'oba osuubira kujja eno kulya life eno kukola eno state bagiyita Spirit of America naddala eno Massachusetts abasajja bakola erya ddala si byakulimbalimbamu si byakola bw'otakola oba wedde tolya tosobola kulya kwate biri nga bino nti nja kubira Faruku tugende wali Kampala Road antwale ku kyobudde tebiriyo yo namusaba kuba naye gundi abeera akola. Alright mwebale nnyo mwebadala tukolagane next time.